sebo webale nnyo naye tewandabudde nti ate mu kuziika gy'ogenda okukolera olugambo. Bannange tuli mu kufiirwa, tuli mu kuziika amasabe akayagano kabiri katonotono. Bakadde baffe abasenkole abatuzaalira mukoddomi wange, bakadde baffe ab'engabi abatuzaalira maama kati omugenzi Nalubega, abakulembeze munzikiriza mukadde waffe Musumba Kayiwa wamu n'abanaddiini bonna abali wano, ssebo ow'ekitiibwa Ssekabembe alinnye mu ngato za Katikkiro wa Buganda, baganda bange bakulembeze bannange, bamemba ba paliyamenti, bamayors, speaker, abakulembeze mwenna mu biti ebyenjawulo, ba artist bannange mwenna abali wano leero, amwabo ate mu ba artist tulinamu ne ba MP babiri, Honorable Kiyaga ne Honorable Lutaya, bakungubazi bannange mwenna, bannabitone, mikwano gya Mesa Kisemakula, mikwano gya family eno mwenna, basebo ne bannyabo, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Mukono tugamba nti Omukama mulungi, newankubadde tuli mu nnaku ne bulungi bwa Katonda tebwebulizaayo, okuba nti maama mwe muwerekera si abawerekera, era tusanyukira Mukama Katonda. Bannange tukuŋŋaanya olwaleero nga tuwerekera mukadde waffe, abantu ab'enjawulo, ffenna tulina engeri gye tukonekitinga ne family eno, okusingira ddala muganda waffe Message, abamu mikwano gye, abamu mukola naye bizinesi. Kati nze mukwano gwange muyimbi munnange, ate obutafaanana ku bangi nnyo abali wano, mukoddomi wange. Sinna obuko obuno obw'e Kampala, mukyala wa Mesa Kisemakula ye Nakaayi, muwala wange asembayo essuubi ye Nakaayi, nze ne mukyala Mesa Kisemakula tuviira ddala mu nju emu ewa jjajja Sekayiba Essenge. So ndi wano newankubadde eri mmwe abalala monna, njogera gye muli nga pulezidenti w'eggwanga omutuufu. Naye ate nabagambye tuli mu kuziika, nabagambye tuli mu kuziika. Honorable Kiyaga sirisa abantu bo. Bannange mu mpisa yaffe ng'Abaganda, bw'obeera ku buko oba osuubirwa kwogera birungi byereere. Mumwava n'enjogera yaffe gamba tunayogera birungi byereere, tuli ku buko, munansasira nze ndi ku buko. N'olw'ensonga eyo mwenna ababadde bewanise emitima nga mugamba Kibanda atuse leero, mbere bakkakamu. Olwaleero ndi mu kuziika nazaala wange, kale nno mubeere bakkakamu baganda bange, mwenna abakungubazi, mwenna abadde beeraliikiridde, mwenna abali wano nga mukozesebwa nakyemalira okunyigiriza abantu baffe, mubeere bakkakamu, sigenda kyogerako. Abali wano nga mweraliikiridde, mubeere bakkakamu. Mukulu Balamu, sebo beera mukkakamu, leero sigenda kwogera ku mutamiivu. Tuli mu kuziika. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala muko tukubagiza, naye nsaba
guno mukolo nga twerekera maama okolage okwagala abantu kwe balina gy'oli. Bannange mwenna oba oli waawa oba oli wakikola ki, nsaba nga tuziika maama ono tujjukire nti ebintu bingi nnyo ebyatugattanga, bingi nnyo, naye olunaku lwaleero kyannaku nti okufa kwe kutugatta. Naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta, kubanga olwaleero nsinkanya abantu bangi nnyo bembadde ndudde okulaba. Ndabye ne ku muganda wange Ronald Mayinja kulamusizanye sitole ekigombuzeeko onono Mayinja gwapaako ne mungala. Okufa kutugatta nnyo bannange. Oyo no wewaffe wegomba ganze wadde nga ennaku zinalowooza wewe lwakitula ganange Mayinja tetukyakwagala, oli muganda waffe era tukyakwagala nga bwe ŋŋambye nti okufa kutugatta, tukyakwagala era tukyawuliriza ennyimba zo ziri era tukyalina essuubi olunaku lujja kukya ojjukire gwani, kubanga oluvannyuma lwa byonna munnange bano abasajja bwe batyo bakola. Nze mwe yaŋŋamba nti naawe bakyasobola okunyiga nga bamaze okukozesa nga bwe bakola abalala bonna. Era bamaliriza oli waffe wabagamba ebidiba bikola ki, bidiba bannanyini byo byate ntuuse ediyo nti eyo nabagambe sigenda kwogera ku bino. Baganda bange bingi nnyo ebyogeddwa olwaleero, njagala kukozesa eddakiika 2 zokka kuba n'essaawa 10 ez'okuziika zituuse. Naye nga tuwerekera maama ono tujjukire nti ffenna tuli bantu bannange, tujjukire nti ffenna tuli bantu era tuli bannayuganda. Oba oli mugagga oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma, ffenna tuli baki, tuli bantu. Mukoddomi wange ayogedde ku bintu bingi nnyo era okwogera kwange mukonzikiriza, ojja kunzikiriza neyazika ebigambo byo. Munnange obadde oyogera n'ogamba nti buli lunaku babajjangako miliyoni 2 mu emitwalo 7 nga mujjanjaba maama, era mu kuziika kwonna ekyo ekigambo tekibulamu. Buli nnaku tubadde tukozesa ssente bweziti, tugulumiza nnyo maama ono, yabakuza mwenna mwesobola, naye si ffenna nti tuli bwe tutyo. Era singa temubadde bwe mutyo nga maama yaba investingamu, nkakasa muko nti singa maama mwamuziika dda. So okubeera nti okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga weetaaga miliyoni 2 mu lunaku, nkakasa nti 9 ku 10 abali wano temuzisobola. Naye nga tuli mu nsi engagga, Katonda gyewa buli kimu, nga mmwe ab'emyaka gyange n'okweyongera waggulu mukimanyi nti wagendanga mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'ovaayo mu musolo gw'osasula gwe gukukola ki, gwe gukujjanjaba. Mwatu tekyasoboka, era ffenna bwewaba tewabadde okyukakyuka tulindirire kufa bubi. Kale nno ebintu ebyo baganda bange bwe tubyogerako mu mukwano, tetubyogerako okuba tweyagaliza ffekka. Nzaali wano oba oli awo nange ninga mukoddomi wange nga nsobola ssente ezo okuzisasula, naye bwe tuba twagala enkyukakyuka nga twagala okutereeza embeera y'omu malwaliro, nga twagala okutereeza ebyenzijanjaba, munange tuba tukikolera buli omu, tuba tetukikolera ffeffekka, tuba tugezaako okutaasa ggwanga. So muko mwebale kujjanjaba maama, neffe tukyalwana okulaba nga ne maama wa Edi Mutwe atali star
nga naye asobola okujjanjabwa nga talina miliyoni 2 yeyo Uganda gye twagala, Uganda empya. So ne bwe mutulaba twogera bino ebintu tubibagamba nammwe mulabe ki kye tulwanirira, kye tusiga bukyayi obula twagala Uganda eyagaza. Obadde oyogera ssebo n'ogamba nti famire yonna esobola okutereera naye ng'omuntu omu ye yeesaddaaka. Zikiriza nyongereko nti eggwanga lyonna lisobola okutereera naye nga muntu omu oba babiri oba basatu abeesaddaase. So okubeera nga nange ndi sita nga njagala nnyo okubeera nga nkuba omuziki gwange nfune sente z'omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa sente ennyingi nga performance. Naye mwenna mukimanyi sobola kupafominga leero, si kubanga mpemula, si kubanga benjogera bibi. Ne munnanga abo abawamba ensi yaffe bo bagamba agwe obuusa nnyo banno, n'olw'ensonga eyo tojja kuyimba. Era ekyo ne kigenda bwe kityo. Pulidde wano Oweekitiibwa Minisita Museveni ng'agamba ye tetusobola kubanga tukkiriziganya fena fena. Ekituufu se bweyogedde ekituufu. We can disagree and still be friends. Okay? Naye omugezi omu gwe bayita James Baldwin yagamba we can disagree and still be friends unless your disagreement is rooted in my oppression. Okay? Unless your disagreement is rooted in my oppression and the denial of the right to exist. Tusobola obutakkiriziganya nene tusigala nga tuli ba mukwano okujjako nga gwe obutakkiriziganya abo bwesimbye ku kunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeerawo okweyagalira mu nsi. Olunaku lwaleero baganda bange tuli wano ne baganda baffe bangi bawambibwa nga tebalina musango, ne battibwa nga tebalina musango. Muko nayagadde nnyo munnange okujja okusula mu lumbe kuba muko ndi close nnyo naawe, ndi mukodomi wate ndi mukwano gwo, kakasa nawe weewunyisa obutandaba nga wendi awe magere eddakiika 2 okutuuka wano. Naye nga saagala kujja wano kubanga bagufuula musango nzi okujja mu bantu bange. Era muko nayagadde emirembe gibeere mu lumbe kubanga singa nazze oba oliawo singa abaana b'abaani nga 50 bali mu makomera awatali musango. Kale nno bwe tubeera mu nsi bwe tutyo nga tunyigirizibwa tosobola kuŋŋamba nti tusobola okuba n'emirembe. Tebasobola kubaawo mirembe nga tewaliwo ddembe. Bwe manzi sina ddembe kubeera kikyendi, sina ddembe kulowooza nga bwendi, nga either nyina kulowooza nga ggwe, bwe mba sirowoozeza nga ggwe kiba miggo. Tebasobola kubeerawo ddembe. Kyova olaba tukyalwanagana nekyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumugye mu ntebe. Olw'okulokola obudde baganda bange muzikirize balekere obubaka. Mukuze abaana nga bantu balamu, mukuze abaana nga bategeera, okusingira ddala mukuze abaana nga tebekkiriranya. Bassebo ne bannyabo twafugirwa abazungu okumala ebbanga ddene. Abazungu baava ewaabwe ebuzungu ne bajja kuno ne bawamba ensi yaffe ne bafuula bajjajja b'abajjajjaffe abaddu nga babasobola okubatwala eyo. Bwe baakowa maze okulakulanya ensi yaabwe ewaabwe ne bajja ne babafugira kuno. Naye Malcolm X yatusomesa nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Baganda bange mwe abanyigirizibwa mwe muwadde olukusa abantu banyigiriza. Omuntu abanyigiriza bw'ava gy'avudde alondamu ab'amaloboozi oba abamanyikiddwa mu mmwe n'akkusa embuto zaabwe n'ayita mu abo ng'anyigiriza mmwe, ng'ayita mu basiruwaza obboozi obwongo, ng'ayita mu balowoozesa nti temusaanidde. Y'ensonga lwaki era ne mumwe abali wano bakozesa abo be mukkiririzaamu be muwuliriramu okusobola okubafuula abasibe. Buli omu asobola okubeera obulungi. Maama tuli mu muziika naye nnyina amuzaala akyaliwo. Kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba ababuyinza bakuno gye batwala abantu baabwe, oba oliawo singa tukyamwena kuba endwadde ya sukaali teyakajja. Naye olw'enzijanjaba gye tulina nga bwe mumanyi maama tumuziika. So njagala balekera obubaka baganda bange eno ensi yammwe nze nkyasobola okwogera
naye sobola okukera ku makya nga bampambye nga bobiyanga oba nga bantemudde nga bwe batemula kirumira nga bwe babadde batemudde katumba amala nga bwe batemudde abantu abangi. Bino bye mbagamba nsaba bibasigale ku mitima. Boddayo ewuwo weebuuze, am I helping my people? Kyenkola nyamba abantu bange oba nyamba kuyamba banyigiriza? Waliwo ensonga emu lwaki twatondebwa mu nsi muno, si kubeera bagagga, si kwesanyusa, wabula kubeera meaningful eri bannaffe abalala. Muko munnange tukusaasira, tukubagiza wamu ne famire yonna. Maama Mukama amulamuze ekisa. Ffe gye tuli naffe muko tukyanyigirizibwa naye tutoba olunaku tujja kukya. Mwebale nnyo okukkiriza. Ssaabasajja Kabaka wangaala.